Nkwaniriza gwene kumide kukakwa Swax 256 maulire mu bifananyi mu dobozi mazima gatandikira wano Bizonto ba comedian abamanyiddwa abana mu bagambe ndi mwami Yoweri Kaguta Museveni ya president waabwe bamusabire nga kwato obuyinza mu kinana mu mukaaga akatufugira 3:5 ataja atwaza kale bamusabire kubaye mukulembeze abana mu bagambe ndi jeno eri tumwine yakulira ebyokwerinda ekyo kifo kyankizo n'olwekyo bamusabire Katonda amuyambeko Bizonto Sabazonto abana mu bagambe kyadumira amaje jeno muhozi tetugamba muhozi oli naye ate n'oli naye mumusabire nnyo kubaye muwabu wa president asoka ati muhozi babiri Bobi mbasabirenga kwa kamala bana Yoweri Museveni eri tumwine leba muhozi babiri lunaku olwaleero lwabakeeredde nga lubi ku saidi yaabwe munange bakwatiddwa era bano bajiddwa ku mulimo gye bakola ku Radio Simba ne batwalibwa mangu nambiro paka ku Kooti ya Buganda Road basoose batuusa mu kaguli akakooti olwono oluvannyuma fayiro yaabwe neekolebwako mu bwangu obw'ekika ekya waggulu negenda mu maaso g'omulamuzi bwetuuseeyo basobodde okubabuulira musango kyo gubavunaanibwa bano bavunaanibwa omusango gw'okusosola mu mawanga so nga ate n'abalala babadde basuubira nti bagenda kubavunaana olw'okuba nti babadde bayisa amaaso mu bbeero gye basooka okubawa luli lwe baakwatibwa naye bino byonna tugenza okubimaliriza nga omulamuzi abadde mu musango guno avuddeyo ng'agamba nti bakudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna bagende maaso n'okuwera ennemba n'omusango okubavunaanibwa bawereddwa court bail ya $5,000 egitali gya buliwo era ne baba nga basumululwa era bajja kuddamu beyanjule mu maaso g'omulamuzi kati bajja kuddayo beyanjule mu maaso ge naye bagamba tebagenda kuzikiza era bingi bye balisuubizizza abawagizi baabwe tuli bakuddirizaamu ku muliro naye abasirikale ababadde gye batusibidde gye badde batukumidde batwegaidde nogamba nange mwongereemu omugole ajja mpiraulyawo nabawa kintu ekibatuka waliyo omusirikale ulaga bale tumubange emmeri etandise etandikira wano naye omusirikale bale tebange bye bagenda okubakolera gye buvuddeko balooya bangi ababayambako omwali Chameleon Malende n'abalala jjukira nti bali bakwatiddwa ne Gerard Kiweewa ero baateebwa okuva olwe babadde badde abayanjula nga baddayo nga beeyanjula ekibuli nga baddayo n'ebintu byabwe bwe babakwata nabyo tebabibawanga ne kati tugenza okulaba nga babanona nga babatwala tujja kuba twongera okutunuulira omusango guno nga bwe gugenda okuba nga gutambula na byonna bwe binaaba bitambudde tujja kuba nga tubikubuulira sitole endala gye njagala okubuulirako yeya Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon avuddeyo n'alaga abantu bonna abaamuwa akalulu n'abategeeza nti ye enkolagana ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyagendera ddala mu maaso agamba nti mwetegefu mu 2026 okukomawo okwesimbawo ku bwa meeya era nga afuna kaadi ya nuupu akakasiza abawagizi be nti ku mulundi guno Kyagulanyi tajja na kulowooza ku muntu yenna okuggyako Joseph Mayanja. Dr. Jose Chameleon jjukira gye buvuddeko mu kalulu akakaggwa baamuma kaadi ne bagiwa Nabiira ye yali kumbiranye ennyo ne Lukwago okukakana nga Lukwago azze mu ntebe y'obwa road mayor. Daniel Kaziwe muyitera Gadi naye akyavuganya ku ntebe yemu gubadde mulundi gwa kubiri erira Gadi ng'avuganya ng'agwa ku kaadi ya NRM. Kati Chameleon agamba 2026 wali era ayagala kaadi ya nuupu Kyagulanyi agimuwe asobole okulaba nga yafuga Kampala.